Yes, mukwano gwange oli wano ku Kimli broadcast, Kimli broadcast. Nkwaniriza nnyo nkusaba busabi ogwange omuntu gwo gusoso okujja wano subscribing ku channel eno. Kiba kinkola bulungi nnyo kubanga kitegeeza nti bwe tutekayo video gwo omu kubasooka okumanya ogwo nno omulimo oba okoze munene ddala. Mukaseera kano mukwano gwange ali wano njagala okubuuzaako gye bali gyonna gy'okozeeko teweerabira ku subscribingako na ku kigambo subscribe ne wali ku kantu akalinga akade kitegeeza bwe tuteekayo video gw'omu kubasooka okumanya. Yes, omukwano ndaba ndi wano okubuulirako oba okukuyumiza kubigera manyi okufa kwa Alhaji Nadduli ku okufa kwa mutabani wa Alhaji Nadduli omwami Jakana Nadduli ku producing ebintu bingi nnyo naye wabaddewo ekigambo ekiyitibwa Muhoozi project. Muhoozi project ye project eteekebwateekebwa abantu abawagizi ba NRM abamu n'abamu nga si bawagizi ba NRM naye bba basuubira nti singa President Museveni avudde mu buyinza mutabani we Muhoozi Kainerugaba ye yandibadde omutuufu okumusikira. Weewaawo nga ate ebyo biri bityo ate waliwo bannayuganda abalala nga bo bagamba Museveni 2026 era nga bo bagamba bw'atadda wagenda kubawo olutalo. So kakati ekyo ne kireeta obuzibu mu kibiina kya NRM nti waliwo ebitatambula bulungi. Kakati waliwo munnabyabufuzi oba omutunuulizi w'ebyobufuzi omwana mulenzi ono yeekolera avuddeyo n'awabula mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni omukulu General Muhoozi n'amugamba nti bw'oba waakufuga eggwanga lino olina okukoppa kitaawo oba si kyo manya nti kitaawo amagezi g'akuwa gakusuula mu kinnya. Njagala mukuwa tutandikiraawo owulire ebigambo bya omukulu ono yeekolera. Nzikiriza nsiriikirire mukuwe tutandikiraawo. Chamu naye nga ye bwe yayita okujja mu buyinza kitaawo yasinga obutakwagala because yakaana n'okukuwa ku techniques ze yakozesa okujja mu buyinza. Ate akulaga nti olina kulwanyisa amakulu. Ye mwe yayita okujja mu buyinza gwali mu kukusuuliramu maggwa. Kitaawo bwe yali ajja mu buyinza yasooka kukwana Baganda oba bantu ba mu Central Uganda kuba yamanya amaanyi gonna agakulembera ensi gakuŋŋaanira mu Buganda. Today bw'amagezi gaakuwa Abaganda batte, Abaganda bawalane, Abaganda baboole, olowooze nti onaatuuka mu buyinza era olowooze nti taata wange anjagala nnyo era oddenga wali osagambize ti nze daddiizi boy bannange nnafuna taata bannange kino ne kino ngenge munnange toli daddiizi boy. Kitaawo olowooza akuzimbira madaala kwambuka waggulu naye ng'akusimira ntaana kweyongera kubanga obukodyo ye bwe yakozesa okujja mu buyinza bwakulaga nti toyina kubukozesa. Taatawo bwe yali ajja yasooka kukwana Baganda. Taatawo bwe yali ajja mu buyinza yakwana Abaganda kubanga yali akimanyidde ddala bulungi nti source of power esinziira wano mu Buganda. Olunaku olwaleero bwentunuulya Bafranka Gashumba b'enkakasa nti be batembeeta ttiimu Muhoozi nga bali ku Baganda babeewerera nga ne kitaawo yennyini ng'amaze okulya nakuta ali ku Baganda yeewerera nga Jakana Nadduli oluvannyuma lw'okusibwa nga yeewereddwa Frank Gashumba era nalayira nti tujja kutta lunaku lumu yafudde. Olowooze nti osobola okutwala power ng'otaddewo olutalo wakati wo n'Abaganda ng'Abaganda be batudde ku kyoto kya power? Never. Bw'aba akwagala nnyo taatawo nga bw'ogamba nti oli daddiizi boy, lwaki saawa eno oba lwaki olunaku olwaleero akulwanaganya
n'Abaganda nga ye yasooka n'abakwana at least yagenda okulwanagana nabo ng'amaze kukkuta oba ng'amaze kuwamba kintu n'akyenyweza ati olunaku olwaleero mu kifo ky'okukwana otandikiddewo okulwanisa kubanga n'omwana omuto asobola okukiraba nti gwe wassejjakana nadduli nga n'ekisajjakana nadduli kubeera Muganda nakwogera nnyo ku nsonga za Buganda munakwogera ku bavandimwe takali oluvaamu mbu taata njagala nnyo taata njagala nnyo taata njagala nnyo era yansuubiza n'obusika naye ng'oyo gw'ogamba akwagala ennyo tekiniksi z'akuwa akuwa majjaani akuwa butwa golowooza akuwadde mpirivuma naye nga akuwadde butwa kitaawo yasooka tukwana kubanga yakimanyira ddala bulungi ti source of power esinziira wano waffe mu Buganda ayagala okukulembera Uganda olina kusooka kukwana Baganda. That's why Dr. Apollo Milton Obote yasooka kukwana Baganda n'abeepuulira luvannyuma ng'amaze kutuula oba kubukala na kufuna maanyi. Idi Amin okugula obuganza eri Abaganda kye yakola kwe kunona enjole ya Ssekabaka Edward Mutesa mwaka gwa 1971 n'agikomyawo okwabo we neeziikwa n'agula obuganzi eri Abaganda ne kitaawo yennyini mu kujja mu buyinza oba okwagazisa abantu okuyeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ng'ayingidde eruweero yanona Ssaabataka e Bungereza mu kibuga London nyakati ye Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero n'amuyita dda encouraging Abaganda beetabe mu lutabaalo nti anaawangula obuyinza alina kusooka kukwana Baganda. Olunaku olwaleero ye yakosa tekiniki y'okukwana Abaganda n'emutuusa mu ntebe ne yeefuula luvannyuma ng'amaze okukkuta obanga obudde bumaze omuyitako ng'agamba kyendiddeko kimala n'ayoseeko akatono abuguma essaawa eno gwe gw'oyita ddadde ali mu kulwanaganya n'Abaganda. Golowooza nti osobola otutuula mu pawa eyo osobola otutuuka mu buyinza nga tolinaako mukono gw'abantu ba ssentro ate abatudde ku ssoosi y'obuyinza. Blame is a monkey. There is no way nkiddamu sigambye nti ndi musosoze mu mawanga omanyi bw'okuba tooki ng'erimu ekigambo Buganda nga batandika atandise ososola mu mawanga sigambye nti ndi musosoze mu mawanga but history yeddiŋŋana yekka okujjako ye nga mwami Muhoozi yali mu kugenda ku ssomero eyajeema okusoma y'ensonga lwaki teyettanira kumanya Uganda gy'evudde. Teyettanira kumanya Uganda gy'evudde naye singa obadde omanya amaanyi g'Abaganda ku bufuzi bwonna obuzze bwetooloola tewaalizeemu kusonga yadde mu mwana wa Buganda waaliiza okukwana Abaganda lwakuba kyannaku nnyo ti n'oluguudo mwe waaliisa okutukwana kitaawe yalusuulamu dda amaggwa. Tekikyasoboka, tekikyasoboka. Teri mbwa ezaala kamyu, embwa ezaala mbwa, omubbi azaala mubbi, omutemu azaala mutemu. Ekyana ky'emmamba kifaananira ddala ekyana ky'omuguya naye ate mwana attu teri mmamba ezaala kyana kya muguya. Emmamba ezaala mmamba n'omuguya guzaala muguya. Kitaawo bw'aba mutemu tetulina kyamaanyi kye tuyinza kusuubira kuva mu ggwe kubanga nga bwe nkugambye nti kitaawo mufu kakati ye gwe omuntu ogugenda okukongojja emmamba gye bayita kitaawo. Kitaawo agenda kululumira ku mutwe gwe. Kitaawo bw'aba yafa ayogera ludita tetusuubira gwe okwogera olunyaanyimbi. Kitaawo bw'aba yafa ayogera ludita there is no any way gye tuyinza okusuubira gwe ng'omuntu okwogera olunyaanyimbi. Nkweyanziza mukwano gwange ate nkusaba busabi osubscribing ku channel eno kubanga gwe muntu gwokusobola okujja wano kona ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade oteka video gwo mu kubasooka okumanya. Webale nnyo webalire ddala.